omuwala yazze n'agamba bannange ekindeese okusaininga wano kintu eki Mpuuga yatulaga nti mutuukirivu nnyo okusinga Yesu naye ekisooka mumanyi mubbi ekyokubiri sijja kyogera namuganzi abadde agenda kwogera ekyokubiri yakyasinza okusumbuwa kati n'olaba omuntu omusiru n'asiriwala mbu Katikkiro n'ogamba mbu mwe kale n'olaba oli Mulodokaayi ng'ali mu kubanja kabaka talina baana be talina bakyala be mwe tujja bawemula tebayita kabaka a king kitegeeza nti ali beyond being a father kasitaba kwa addressinga a king kitegeeza fe tuba baddu tuba ba subject buli omu mba muvunaanyizibwako olwo olutalo lutandikibwe abo bamayiga tetubakkiriza kuba mu Buganda na mu Uganda kabaka wa Buganda ali mu Namibia naye ali mu ddwaliro ly'aba Kataala abaliko ekikyamu ku bwongo that is the truth cut kubanga it's an open secret mumpulirize kabaka wa Buganda abadde nga agende Namibia gundi state visit yayingire Namibia nga president wayo tamanyi prime minister wayo tamanyi ne minister of foreign affairs tamanyi ali mu ddwaliro lyabaliko kikyamu ku bwongo mumpulirize gwe nze ndi mulokole ate omukulembeze nga nakwadde byafaayo bya Beni Bwanika muddamu n'okulya mmwe muddamu n'okulya abo abasajja balina karakita nfu temwesiganga omusajja azze ataddeko karakita etaliye jangu omusajja ng'omanyi nti nze na wisdom ayogera nnyo naye abo abasajja bampuuga leero omulaba nga alinga faaza ne bw'akuza wali mu nsonda tamanyi sobbi era bwe yamaze osayininga America ne Ruto America kwe kuteeka sanction right now kwa Anita Amonge Oreru n'abalala yamaze kusayininga ne Ruto ne bagikkiriza okuteeka wali unlimited army n'ebyokulwanyisa n'ezitanka ekibuuzo America yetekera ki eyakushankalanya Uganda Kenya oleme kuyingira wano bw'okyankalanya Kenya anti America ebeemanyi nti ono omusajja yalangiridde nti mu myaka bwe giti ngenda kufa asobola okufa ne banna Uganda kati mukola mutya nga agikubye agaggawalidde ku ssente za bukumpanya ze yajja mu nteekateeka nga bateeka 1993 Mpuuga mumpulirize Mpuuga yavaayo n'agamba mbu taata we mulimi wa mmwanyi era wakabi wallahi nateekawo emiliyoni 10 Mpuuga atulage omusiri gwa taata we e Masaka ogw'emmwanyi taata tabeeranko mugagga Mpuuga abali mu diaspora bali mu Kampala bali mu East Africa twebaza omukama olunaku lwatuwadde okusigala nga tukyali balamu nange ne neebuuza nzaani omu ku abo abakyali abalamu because abatusinga okumanya okutegeera abafu abaluuza nti no balina ssente tebazirina ssente zafuuka za bubbi ndineka ya wisdom omutabani w'omulaalo omu yeeka anywa amata omutali mazzi galina mu kunywa essaawa zino naye bwompa ku mata ne ntandikirawo nze sijja kubeera nga njogerera eggwanga nga sina kyenywa twabalekera Uganda yonna ente zonna eziri e Uganda zammwe dala Uganda Mugambo waali kati sooke tukwanireko eno n'abantu batugoberera kati ndiku I ordered empogola ebinyeebwa simanyi na bikya bino 15,000 Uganda nali mbirira ku 15,000 supermarket ng'era nze wakabi 15. Okay. Tuli mukubonaabona okulabye Owaye ojira bonaabona okulota empogola zendye 13 gozire ku 15,000 kalina sente kale naye nga ekikulu kya byonna ensika ye Uganda ekomezinga nange ne neebuuza nzaani omu ku abo abali wano mu kamera mu Uganda ne East Africa to update the world kiki ekigenda mu maaso waliwo omwami namusanze mukono gy'utabadde ku trail eya His Excellency Bobi Wine yagambye nedda gwamanye kaye waali olina okumukyaza mutuleete tumanyi kaye batugamba bamubba ne mbagamba nedda kaye mu nsi mwali ali mu North America nze kali mu Kampala mu Uganda nedda tekisoboka kaye mumubonyabonyeza nnyo simanyi naawe olimbega wakati bamuwambe ne bamukwata ne mugamba tebamukwata ssebo kaye waali ayina waali naye agamba Hadija Nampija agambe gwe kaye
tuyambe oyogere ku kabaka please uyo mulabi obuyatu simanyi byogenda kumbuuza ne kansokeraawo linda kungasina bakubuuza linda bakubuuza ekikuta byonna ntegeeze eggwanga nti tulumba Masaka nalo na Mutima na Bidi because wasoma nnyo ebintu bino langa mpola bwoti gamba bwoti His Excellency Bobi Wine ng'awerekerwako Dr. Hebwa ku kamera n'abalala tuli Masaka n'owooba tewanaabye tewali tabu n'owooba osuze ku kisaawe sisuubirayo muntu Masaka ku lunaku lwagamba nti Bobi Wine ajja ate the day before mbw ate wakeereyo oli mu kwegaddanga no jangu nga kyeti saagala weekwasa ate nasuze wannakiisi gundi tuli mu kununula ggwanga mbabuulira bino ebintu byakwebereramu kutuuka wali ng'oli sitedde njagala okwebaza mwenna abaana bafutu soja temumanyi kyemukola kubanga kyemukola awo kituyambye enso gitegeeza kigenda mu maaso gwamanyi dokita nti bwe muba ne kamera awo mukola kyamaanyi abo abaana katolaba abaana bafutu soja abeetololaawo amaaso gaba gati be batulaga emmundu omusajja gwe yali akutte emmundu okiwulira ekintu ekyo bannange baana mmwe whatever you are doing temumanyi kyemukola nti no kyamaanyi but I want to tell you kyemukola kyakabi neggulu likimanyi so ku Lwokutaano His Excellency Bobi Wine Dr. Hebwa wanaaba naye akkuse ng'amaze okukwata His Excellency Bobi Wine ku kamera asobola okuŋŋamba kaye tuli wano yogerayo ekigambo kimu nja kuba wano kubanga nze ku Lwokuna lwonna ngenda kusula nga ndi bwe nti obimanyi naawe obimanyi gwe nakutyako nzijjukira olunaku lwe twagenda ekoboko n'omukulembeze esimu neekuggwako powerbank nezikuggwako n'ogamba ayina powerbank n'olwensonga eyo nange nze kyenge by the truth be told is that bannayuganda kye bagenda okunkolako kiri kimu nange nja kwetaaga excessive power bank batugende tewali masanyalazi tewali biki nankodayinza ogamba nti notuwapowerbank bwe nti mwenna bannayuganda mbasaba tusanze nnyo bannayuganda abali eno nga mumala kasindika abantu bemuyamba nga bamu tetubamanyi omukulu ono mulaba ye Dr. Hebwa kati ali mu kkubo agenda n'abaana awo abamu bemutalabana ku kamera bw'ogamba naye no gaya agenda e Masaka bwe nkwatayo eky'ekkumi n'enkimuwa kimuyamba mu nsula mwenna abamu temukimanyi kino kankibagambe lwakuba bano balina ensonyi tutuuka oluusi nga tambudde ne His Excellency Bobi Wine nga waliwo awo ekintu ekyetaagawo akakadde nga mulina kwekwatakwata bwe mutima abalinaanyi awo kubanga muba temumwagala mutawaanya kibirowoozo so agenda ku Lwokutaano n'okweyongera mbadde mbasaba woba owagira ennamba ye mugimanya agenda giteekawo awo ekyo kyekyo mugambe nyinayo etaano gyange gikubeere mu muganda wange kubanga power bank ezengendo power bank weetaaganga nnya eze Uganda nga nnya waliwo erieba direct waliwo ki so mbadde mbasaba ekyo mukyemanyiize muleme kutugamba nti mugenda kuyamba bamuzibe nze waliwo gayi gwe nasanga wananga kaye kale nawadde miliyoni zange 2 simanyi muzibe ne mugamba actually namuvuma navumi nawakumanyiko tube Uganda nga tunoonya data by the way doctor olaba wano wendi nsasula $8 era gwe olaba wagamba of course but guba mwezi n'ebirala byembanjagala you know so bino ebintu tubikola ntino tubulidde sente zaffe ez'okulya bati but twagala batuusaako information doctor ya esimu ya Roger yeeyo so muyige njagala mukiige bambi ankubire nga teeraliikirira nga ina amazzi ag'okunywa n'ebiringa ebyo then tugende maaso otherwise tugenda kutandikira ku kabaka njagala njogere ku kabaka kasooke mmala okuyisaawo akajani kano tutandike bulungi mwenna abaagala okusala olubuto ng'ayagala kusala olubuto oba omugejjo akajani kano bakayita keris limuti
kali organic tulina dduka Uganda wabula tukatambuza n'oba ntinda mubende kagulire jjajjawo maama oba taatawo nga munene waba munene oba olubuto lunene kamugulire kaziguukulira emisuwa kali organic tekalina mukirwadde kirala kakolebwa omukyala ali awo mu California bamuyita Julina kandi okafuna otya mwabali naddala e Bulaaya agenda ku website www.kairi/organics.com kairi kiri KYLIE/organics.com oba osobola okunkoonako ku namba yange oba ka WhatsApp nonga Wisdom akajani kali akasala olubuto kaluwa sagala ofiiremu yes genda mu gym naye ng'okozesa obuntu nga buno nga tolwala osobola okunkubira ku namba yange y'essimu eri 07049 mpereza ka WhatsApp ku 07049 yes namwe abagala okujja Canada conference weziri mu December togenda mu bantu okubba nkoonako ku namba egyenkuwadde tufune ab'empapula bakuyambako ku mpapula obenga oli Canada ebisigadde gwe jangu mu inbox yange twogere oleme kwekwasa atojjo tugambe banzibye bambi tuyambe omwana soda ani soda aliriddawo oyo soda nali manyi soda wafa okyaliyo katukuwe TV oli agambe bamita katutule ku TV omwana soda live soda live kati soda nsasira twalete tukwatagana ne noonyako nga sawa ziringa 10 e Uganda oba mwende nobuba bukyali kumacha mba nyina obudde yebayira we dokita ene emirimu abamu gitandika sawa 4 engabu bwezibe nye waffe ziba saa 6 gwa kiro zibangeyo 10 oba za I don't know anyway ngabucha muzimanyi ne soda noonyako dokita kantandika ku kintu kya Kabaka kino tusoke tukijje mu ddiiro tambuza link eno nga tuli wano dokita waliwo ekintu kankigambe Katikkiro ow'ekitiibwa omanyi kati munaye tosobola kubogerawo nga tutogedde ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wagamba kyali wange Lumbuye n'omuyita Muloddokayi simanya atuula Eggoma oba omuyita otya bw'atuulawo katebe kasituulu Eggoma Lumbuye Peter Mayiga Lumbuye amuyita simanya ani Muloddokayi kakati Muloddokayi go atugamba yasooka tulabula ku bya Kabaka ne tulowooza ekisejjo ne tuteekenga initiative for okunoonyereza ne tusirika ne tugamba waayi kasobola tubirekere Lumbuye asooka tulabe gye bigguka eky'omukisa omulungi n'ayogera ekintu kyabaddenga jjooko n'agaba Bannayuganda abali e Germany abali e Namibia muwandiikire embasi ya Namibia mugigambe Kabaka waffe wa Buganda ali wammwe musibe ali kuki twade tuli awo Namibian embassy neddamu negamba it's true Kabaka wa Buganda ali mu Namibia naye ali mu ddwaliro ly'aba Kataala abaliko ekikyamu ku bwongo that is the truth cut kubanga it's an open secret mumpulirize Kabaka wa Buganda abadde nga agende Namibia gundi state visit yayingire Namibia nga president wayo tamanyi prime minister wayo tamanyi ne minister of foreign affairs tamanyi ali mu ddwaliro lyabaliko kikyamu ku bwongo mumpulirize kino embassy ya Namibia yawandiise n'ekyogera ne muwulire ebigambo bino Kirumira ye ambassador wa Namibia atuula e Uganda musajja Muganda Kirumira tabangayo kugamba nti bannange Kabaka wa Buganda nganza ambassador wa Namibia kitegedde kali Namibia mu ddwaliro ly'aba abaliko ekikyamu ku bwongo ery'abalabi Katikkiro yatugamba ali Germany ageze ku medical check up nye kyenzimba Muwanga Kivumbi akulembera Buganda caucus tabangayo wadde kutugamba nganza akulembera Abaganda abali mu parliament Kabaka wa Buganda ali wano ne Muloddokayi bwe bajerega Lumbuye Lumbuye Muloddokayi ye yavayo n'atunyonnyola ne tulowooza it's a joke ne tumuvuma Katikkiro n'ovuma Lumbuye
At the end of the day, tuchizudde kabaka ali mu ddwaliro ly'abalalu. Ekibuuzo ali mu butabika ye Namibia. Ekibuuzo kirumira ambassador wa Namibia omuganda Peter Mayiga katusubira oli muganda. Let me hope you muganda Katikkiro wa Buganda. Osubira kakati laba bali abavubuka bonnanga we bali babajja Makerere. Abagayi tebali bakabi ne family zaabwe tezaali za kabi. Muwanga ani Peter Mayiga Sseggona Mpuuga n'abalala nga kabaka bamukomeza mu 1993 nga bagenda kukola coronation okumuteekako ku bwakabaka. Abasajja bawava munno ne bamulwana bagamba katunoonyeeyo Abaganda abali e Makerere University nga baana bato bajje tubateeke mu nteekateeka eno tubaagaze Obuganda. Ne bagenda e Makerere mu nkuba za Mbogo ne bajjayo abavubuka nga 40 mu bo mwe mwali Peter Mayiga Mpuuga Sseggona nga basuubira nti buli alina erinnya ery'Oluganda Buganda. Quote my words, baali bamanyi nti bonna Baganda engeri gye balina amannya g'Ekiganda. Mwe mwali Peter Mayiga, mwe mwali Mpuuga ne Sseggona. Ne babaleeta nga babeesize bamanyi abaana b'amazima. Mpuuga yali mu finance. Bagenda okumaliriza omukolo gw'okutaayako kabaka nga Mpuuga agaggawadde. Kitegeeza yakwata mu nsawo ng'aguze poloti wali we yateeka data mine. Bagenda okutandika radio ya CBS. Mpuuga n'akozesa amagezi n'alanganga data mine n'asuula Mengo Polytechnic n'egwa ekigo ng'abantu balowooza ti data mine ya kabaka. Mengo Polytechnic yakadde engulu yali yagwa kyokka nga Mengo Polytechnic yasomesanga abaana ebyemikono plumbing, welding bitya. Mpuuga n'agikuba ekigo naye ng'agikubye agaggawalidde ku ssente za bukumpanya ze yajja mu nteekateeka nga bateeka 1993. Mpuuga mumpulirize. Mpuuga yavaayo n'agamba mbu taata we mulimi wa mmwanyi era wakabi. Wallahi nateekawo $1,010,000 Mpuuga tulage omusiri gwa taata we e Masaka ogw'emmwanyi. Taata tabeeranko mugagga. Mpuuga yagaggawalira ku ssente za Bwakabaka mu 1993 nga wava munene bamulwana balowooza baleeta abaana Abaganda okuva e Makerere babaagaliza Obwakabaka nga baddiguli kubanga bamulwana tebayiri baddiguli. Kumbe baleese basajja babbi abalina amannya g'Ekiganda ng'abamu mu bo ebyaddala si Baganda. Kati mbadde nziramu kiri ky'obadde oŋŋamba kati eyo kanveeyo. Kiri kye nkugambye nti Peter Mayiga gwe nsuubira oba Muganda. Ekibuuzo Muwanga Kivumbi akulembera Buganda Caucus. Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Onani kirumira ambassador wa Namibia Muganda. Lwaki tebatugambanga nti kabaka ali mu ddwaliro ly'abalalu e Namibia? Kitegeeza abantu abo baagala kabaka afe. Tugenda kitegeera ng'afudde. Either batukole kino Dr. wasoma 1900 Buganda Agreement nti abasajja ba Kaggwa baayagala kabaka Ssekabaka yaliko we yafa bateekeko Chwa Daudi Chwa eyali omwana omuto mu the period of 15 years Basapro Kaggwa baali bamaze okubba ebintu bya Buganda. You copy? Kiwalabe Male bwe yali minisita wa culture atunze ettaka lyonna eririko embuga za Buganda. Nze mbawe example mugende Nansana Wamala nze ayogera ndiko poloti bampita na Buyisi Kiwalabe Male nga abatunda poloti awo nange neewaabira nange nina poloti ku masiro ga Wamala nange nze kumulaba Bakiwalabe Male bazitundanga nengenda mu Buganda Land Board nangamba bannaye poloti eno nagiguze na tufa sasula busasuzi busuulu Bakiwalabe Male nga bazituguziza nagenda kuwaabira bali bangamba nsasule busuulu nze ekibuuzo aba basajja abatunze ebyobugagga bya Buganda osobola kuŋŋamba nti Baganda kitegeeza balina gye babeera oba gye bava nga bamanyi nti Buganda weegwa bo bagenda kusigala nga bagagga yonna gye baligenda. Nkiddamu Bakiwalabe Male tosobola kuŋŋamba nti basajja Baganda
nga be batuguza amataka ga Buganda agali ku Masiro nga bamanyi nti bagenda kuwangalya mu Buganda kitegeeza balina either Bakongo Barundi oba Bazimbabwe nga gye bamala ottunda badduke ewaabwe babajja Makerere nga bamanyi basajja Baganda bavubuka Baganda kumbe baleese emisota balina bubwezi kiringa oyo Kayima yali ayogera poliisi naye ne mugana ye Kayima lwaki mbuzabuza atypical you Kayima atypical nyalu gwemanyi ddala Kayima walijjawo Kayima erinnya nga alifuna na mubukulu yali ayogera poliisi tuyina abantu yes nga batwaibunda but they became Baganda people however waliwo abalala abatafuuka Baganda nga bazibu kati ekibuuzo Dr. kankubuuze waliwo kankunyonyole kanyonyole kino abantu bwe baleeta kabaka nga alwadde ne batugamba nti mulwadde wa allergy navaayo ne ngamba abantu inze maama jjajja wa mama wange is one of the first doctors abamagumba mu Uganda mama wange yasomera Bungereza obusawo nakulya mutwalo ya mama wange ku kizinga lwe nabatya si clinic hospital nembagamba inze gwe mulaba nina allergy teriyo allergy eddira skin eno ng'egijjako neperuka n'okoka obuba butwa Katikkiro kye yakola kungoba ku BBS na ku CBS nga tebannagobako Bob Wine basookanze nga tebannagobako oyogera mazima ne baŋŋaana okuddako kuba nabeeranko buli Friday ne mbagamba ekyo okujjako ng'omuntu bamukubye butwa nga bumuliira munda bangoba buli muntu yampuliriza kambabuulire aba North Korea Museveni bakolagana nabo balina ekika ky'obutwa obuliddedire bwa mirundi egi waliwo obutwa buno omukulembeze North Korea bwe yattisa muganda we Malaysia baleeta omwana n'amukubira jjambo obwo obutwa buzibu nnyo nti gwe naawe gwe babuwadde bukozesa babakubye antidote kyobola woliga yafiirawo nobeerawo obutwa obulala nti obwo obutwa bugenda ku bwongo obwo ne buli obwongo bwo mpola n'otuuka mu society nga bagamba oli kataala lwa nsonga babuwa bakulembeze nti ensereme gumuka kugamba nti omukulembeze bamusse obwo obutwa babuwa bakulembeze nti omukulembeze atuuka n'afuuka nga Zolo ne bagamba munnange yagwa eddalu kumbe butwa bwe bakufudde mu eyo state era bukuttampola obulabira ku ki osooka bulabira ku skin na muntu ng'aba alinga yafuuka mawube mwalaba kabaka ng'ayogera bwati nga alinga omumwokola bwe kuti nga yesika ekyo obwo butwa bubuuze kabuye Boston obwo butwa Segirinya nzikiriza asobola okuba n'ebirwadde by'ebirala nze nzikiriza however waliwo ekintu ekyalabika ku ye nga kifaanananga ojjukira skin we yaperuka nga eruka bweti ekyo Segirinya that is not cancer that's not AIDS ekikola ekyo kuba butwa nti Segirinya ne waba n'obulwadde bw'obulala that is a sign babukuwa buwi bwe baawa gundi kabuye Sembo gwe Boston kati obwo butwa ekitegeeza muwanga Kivumbi akulembera Buganda caucus abamanyi kyesooka kitayogera Katikkiro abamanyi kirumira abamanyi nti mutwala mutya kabaka wa Buganda Namibia biri eddwaliro liringa kukomera baliteekamu balalu ate nga bafumbira emmere bagifumbira ku nku Dr. kankubuulire mbuuliraayo mwe bannayuganda mu nsi yonna Namibia oba eri mu nsi ezisinga okujjanjaba abalalu terina mu nsi 5 zisinga kujjanjaba abalalu ensi ezisinga okujjanjaba mental health is USA Germany nodira kabaka wa Buganda n'omutwa basajja mmwe mugenda kutta kabaka naye mbalayirira mu gundi gwe Peter Mayiga mmwe bakimuwanga Kivumbi abatoogedde omusajja oyo n'amala afa bw'ati mugenda kulaba emirambo tumanyi nti Museveni yabawa abasirikale muyina emmundu muyina Peter Mayiga omusajja oyo n'amala afa naddala n'afiira e Namibia mweri eddwaliro eriringa ruumu emu temulaba nti muli b'amaanyi n'aba bakuuma balundi temulaba nti muli b'amaanyi fatusirise information ku information mwavu malumbu ye nti simanya bikoze bitya kakati ekizudde Namibia tunyonyodde ali mu ddwaliro ly'abakataala. How did the king reach in the state of having mental health issues? Where and how?
Ekyokubiri, lwaki muganya abantu omutwala mu malwaliro getumanyi kubanga mukimanyi nti asobola kubanga eyo state yaleetebwa buli butwa. Dokita ontegedde kye ŋŋamba. Profesa Kateregga yagamba Katikkiro tuleke naffe tugende tulabe Kabaka. Ne bamugana lwa nsonga Profesa Kateregga alina obusobozi obutwala Kabaka mu ddwaliro lyonna ery'akabi. Oyo musajja mugagga. Gavumenti ya Saudi Arabia okuyamba Uganda eyitamu oyo musajja. Profesa Kateregga oyo yali mu lukiiko. Lwaki bagaana abantu okutwala Kabaka mu malwaliro getumanyi nti singa bamutuuseeyo basobola okukizuula nga Kabaka baamuwa butwa bwe bugenda omutta. Kati batya okugamba nti bwe bakizuula nga baamuwa butwa bajja kunoonyereza ani yabumuwa. Kyobola Katikkiro takkiriza abantu muli naana. Gwokimanyi nti Katikkiro atugamba Kabaka ali Germany ng'akimanyi nti ali Namibia. Mbalayirira oyo Kabaka wa Buganda temulowooza nti mutta mumbere. Oyo Kabaka wa Buganda temulowooza nti mugenda kutta. Simanya mwe Museveni musaaga Peter Mayiga osaaga. Gwe Dokita oŋŋamba otya nti baawo ali mu ddwaliro ly'abalalu Najinda n'otuula ne mukyala Muhoozi ku mukolo n'oseka. Najinda mwali mwogera lulimi ki? Lunyoro, Lunyarwanda, Lunyankole, Lukiga, Lusoga. Najinda wali oyogera lulimi ki? Lwaki mutujjeemize? Kati n'olaba omuntu omusiru n'asiriwala mbu Katikkiro n'ogamba mbu mwe kale n'olaba oli muloddokayi ng'ali mu kubanja Kabaka. Kabaka talina baana be, talina bakyala be, mwe tujja bawemula. Tebayita Kabaka a king. Singa ngamba my king kitegeeza nti ali beyond being a father. Kasitaba kwa addressing a king kitegeeza fe tuba baddu, tuba ba subject. Buli omu mba muvunaanyizibwako. Ebungereza mukyala wa William, Prince William, oyo mukyala Abangereza bamala omwezi ogwo nga tebamulaba ne bamukubamu oluyimba nga biringa byakusaaga. Where is Kate? Omukyala n'ava n'atula katebe n'abaga banne ebyadda nalwala kansa. Obujjanjabi genda ku mutimbagano gwa Royal Kingdom ya Great Britain. Every day they update Abangereza emirundi nga 6. Ti leero yakyuse. Leero bamujjaje bati King Charles olunaku lwe yeekyusa yekka mu buliri bakiteekako nti yeekyusiza yekka. Mutuyita basiru n'olaba omusajja ng'ayimiridde mu lukiiko lwa Buganda n'agamba mu tetulina buyinza boogera Kabaka. Mwagala tusirike, mwagala tubawe mulebu muzi. Sanga lya Mbogo n'Ejjunju oli kitaabwe, ffe oli Kabaka waffe. Two different issues. Taata wo carrying authority. A king carries authority and power, godly power. Oba basajja basoma biki? Oba bayingira mwenare mbono obusiru ne bubajjura. Ebintu bibiri byanjawulo. Kye bayita dad, taata, tekikaringa kye bayita authority. Tekikaringa kye bayita kwagamba it has limited leadership. Ne kasita bakulifaringako as a king. Kitegeeza you carry power, authority, unlimited leadership. Absolutely. Juju, waruwe agasola kubuza taata we. Inze, by the way, inze nga subject wa Kabaka. Inze, nyina obuyinza obugenda ku State Square, nempanike mikono nga njagala kulaba Kabaka wange. Mwaga tujja, naye n'olaba omusajja n'ayimira mu lukiiko n'agamba tetulina buyinza. Oli musiru. Oli musiru. Kale n'agenda okulamula ddamula. Mwe basajja mmwe bw'okimanyi gwe Dokita nti nno oyo Mayiga yafuuka Kabaka awo. Museveni gwe yafuula Kabaka. By the way, kankubulire okumanga that what saying is very true. Nti every authoritative statement azogeza with authority like a king. Sabu yagulako kati emipiira, yagulako enkuuka, yagulako simanye empiira gy'emipiira, yagulako biki. Yefudde Kabaka oyo niga man. Mugenda kuyita wakamba buuze mugenda kuyita abasajja mmwe. Museveni abuzayo emyaka nga 7 afe. Tomuulye Kolonga agamba tyagenda kufa. Tamayina gy'alaga. Ne mugamba nze mmanyi nze omusabi.
inze Katonda gwe yawa okusoma ebiro n'ebiseera nkidda Museveni manyi gy'olaga mu Geyena yatugamba dda mu ggulu eryawa ery'omukono gw'abagenda mu ggulu bafaanana batyo yennedda yali ategeeza adda mu ggulu eggulu Salimu Sale gy'ali era ndowooza bwebagambye buli mpalama egenda mu ggulu era tegeeza ggulu eyeeri Museveni n'agenda mu ggulu ne Sobbi kitegeeza yagenda okuba kwaya master mu ggulu eggulu lyawa baleme tumanyira naawe abo abasajja abadde awo nga balina gundi siriisi mu gundi Museveni ye custodian w'obusamize mpaayo president wa Uganda eri abadde n'abasamize ku mwanjo nga Museveni ne waabo teyabeera nabo Museveni akkiriza mu busamize okusinga Katonda tebakulimbanga ekimutwalanga Tanzania kusamira Museveni tajja mu Bende nga tagenze ku lusozi Nakayima mu muti guyingira mu busamize ekyamwagaza Kadaga busamize waliwo yaŋŋamba nti bw'aba agende mu Bende asookera Nakayima nengamba anoonyayo ki nti lusozi lw'abasamize maama wange yali dokita mu Bende Barracks Museveni nga ne wabajja mu Mitiyana basooka muvuga paka mu Bende endagaano gyakola n'emisambwa gyeyo mu Bende waliwo omuti baguyita Nakayima oguyingiramu n'osamira Museveni okusembeza Kadaga okumwagala ennyo kumuyigiza busamize nakukwata mpewo za busoga oyo musajja obusamize bwaliko obumanyi tobola buli pasta gwakolagana naye olina kubanga oli mwenzi oli mubbi takolagana na bapasta batuufu abatuufu ayagala batta busi akolagana na babedi bwanika abazaalazaala dda mbawala bakwaya master omwana tatene ebyafaayo bya bedi bwanika the chronicles of bedi bwanika nze nga omukulembeze jukira twalinako wiikiga ya bedi naye n'obula emisomo nenjikusumbwasumbwamulaawo ebiseera waliwo ekyagwawo omanye eno wala ogenda nove naye kati nayize ku makya olina kungera zino saawa olaba wonkubiridde essimu ezo that is the best time okay yeah okay tuwa abantu information abedi bwanika nja kuddira mbannyonnyole n'oyo omukyala gwe yatwala lwaki bamukako muwasa erinnya nalibawa gwayina aba abasajja balina karakita zaabwe enfu bakwatakwata dde abawala oli mpuga ayina bamukuba dda mu mbala kasolo ebitundu bye byekyama tebyenkanankana bamukuba dda amasasi mu mbala kasolo nga bamukutte n'omukazi abedi bwanika yazaalazaala dda mbawala wali mugundi mu Full Gospel Church mpuga bamukuba amasasi mu mbala kasolo ebitundu bye byekyama tebyenkana kyovola babiteekamu ekyuma buli dakiika buli muwala gwayitako alaba tayagala muleka mbu yeyita wakitibwa Namuganza yamugambye Namuganza Pasisi Namuganza ow'NRM omuwala yazze n'agamba bannange ekindeese okusaininga wano kintu eki mpuuga yatulaga nti mutuukirivu nnyo okusinga Yesu naye ekisooka mumanyi mubbi ekyokubiri sijja kyogera Namuganza abadde agenda kwogera ekyokubiri yakyasinza okusumbuwa yabadde agenda gamba ekyokubiri yakyasinza okusumbuwa wano abakazi ba parliament gwoba olowooza mpaka nagenda oyibuuze Joyce Baagala Joyce Baagala bagambye akyawulira no lidako Joyce Baagala gundi waliwo yaŋŋambye nti erinnya Joyce Baagala techa bagamba nti Joyce Baagala emmanga oba ku luzzi lw'emmanga wali simanyi kye bategeeza nange ndabirawo anti mpuuga baamukuba essasi mu mbala kasolo kati ne bamuteekamu ekyuma kati wakwatira ku mukazi atadda biri ebyuma byalina mu mbala kasolo Joyce Baagala akyawulira bamuyita mu meeting kale Joyce Baagala yabonaabona n'amawulire Baagala bamugamba munnange omusajja yabbye temubiŋŋamba nze mubiŋŋamba mutya nze mundekere mpuuga abo abasajja tugenda bambula tuti kubanga bo balowooza ffe tuli bayaayi no abo abasajja bavuma Bobi Wine nti yali munyiwanjaga naye mbeerako n'omunyiwanjaga ne sitaba na mukwanyi w'abakazi akwana ne baka abasajja mu mataayi Bobi Wine yali Lubaga ng'awasa mukyala we nga mpuuga ali mu loogi bamasasi mu mbala kasolo leka naawe kaye waliyo waliyo eyo
NTV tewajira ne video weri ne video Mpuuga waba mutereda milioni 10 Mpuuga ayimukatu lage bitundu byecha talabirago musawo obate muri muchuma bamuteka mu ekyuma kyovola buli wakwata buli muwala yenga wasimbula embalasi kiba kyuma ku kyuma kiki bamutekamu Mpuuga bamuteka ekyuma mu mguuni mu mbala kasoro kyovola buli wakwata ku mukazi nkugambye Joyce bagala akyawulira tawuliriza mu bukulembeze bwa Nuupu banage munansonyiwa okuseka kanseke mukagamba newunya ekyuma basi sinamuganza owenale muyazze n'agamba bannange ekinde kyo sayininga okujja Mpuuga kuba komisiona bintu bibiri ekisooka yatulaga nti mutuukirivu nnyo mbusi mubbi n'agamba ekyokubiri sijja kibagamba kati naye ekyokubiri nze kati kankibagambe yakyasinza okutawanya abakazi bonna okumanya omusajja muzibu ne Kadaga w'emyaka 8 omusumbu we gwe abasajja bali benzi abo babedi bwanika chovola babedi bwanika teliasola mu akatuti mbumirako center ojo okole mpola kakati kundi aba mwagazaaki Rebecca Kadaga munanga omusajja omwenzi ndoza Rebecca oyagala nakola bwate imanga gisipuse mimyufu nalooza muno mbwaliwo ekitambula omukazi yamuga gundi nvaako gwe tonkutula genda Beno buze pasi sinamuganza. Ndako mwe bakuga olutalo pasi sinamuganza. Luba Rebecca Kadaga. Sisi namuganza geno munonyi. Yagambye Mpuuga namuganza wenale. Yagambye ekinde so sayininga. Kintu eki kubeera kuba commissioner bemwagala okuba kuliko Mpuuga era namuganza yabadde clear naga ekinde so ono Mpuuga. Yabasumbwa aba abasajja twabasindike wa Bob Wine nga tetumanyi nti bagenda kusumbuwa omwana omuto nga tumusindikidde basajja abenzi abasajja bakwata kwa Abedi Bwanika gana Mfuru Gospel Church yentinda lwaki bamugoba kufundisa bawala bakwaya mbuto nga n'omukazi gwalina Gladys yamadya mu mazo mukolo olubuto gwe nze ndi mulokole ate omukulembeze nga nakwade byafaayo bya Abedi Bwanika muddamu n'okulya mmwe mudamu n'okulya aba basajja balina character nfu aba basajja era mmwe bantu bana mweze naddala mmwe bana mwe abawala kambabuli temwesiganga omusajja ze atadde ku character taliye jangu omusajja ng'omanyi nti nze na wisdom ayogera nnyo naye aba basajja ba Mpuuga leero omulabanga alinga faaza ne bw'akuza ali mu nsonda tamanyi sobi asobola okugalika ati n'ogamba ndina ninja aba Mpuuga agalika ati munasookiwa nange nafuddewa ne ninjo kaika nesekeremu kuba stress nyingi ez'oku office eno tiyagasa atukuba eno Museveni atucankanya kati labayo nabadde ndaba mabike ebisiraani byamukulembera ennyuma n'emabega Mabike yafuna chance eno banenze newunya abantu Mabike yafuna chance nakola ekibiina kibakita SDA Social Democratic Party mu America waliwo omusajja amuyita Sanders wa DP ne mu DP yakola mu ekibiina bakita wa DP wa social aba socialist aba DP bawa Mabike sente mpya n'enkadde ekyasula Mabike malala naga kansoke mpumulemuko nga sente zimuyitaba SDA yaleta mukulembeze no namala najiteka mu briefcase najja ne mukaku alinga ekigere kya Museveni ekyateka mu open yena ababa bali ku TV omanyi Bob Wine tasobola kukola kibiina nga fa abagezi tetulimu wobuuza Mabike nga woli omugezi ennyo ekibiina kyo ekya SDA lwaki tekyaleetayo wadde mubaka ati oli mugezi mwakola DP bro lwaki temwafunayo wadde mubaka ati oli mugezi n'ebigendo abiri bwe biti Museveni ayagala mu central akuyetingemu force egenda okubba akalunga baganda be babba muganda munnaabwe Kyagulanyi nga wakoze mu Eastern omuntu omugwe saagala kuwa budde mbigirwa bagala kukola block nga basoga bagenda okubba obululu
kati Western Uganda Museveni yateekayo amagye bali abanyankulu babakangadda adiringe ne Northern kati Museveni ayagala kubba obululu mu ngeri eri smart kubanga abazungu bagala ku mulundi guno bamutwala nga kagudde gwesagete kati era talina jadda n'aniita Monge ani onaakuba nga siwulira ngambye mbadde nsaba tutandikirawo ku lw'omukaaga abasajja abo twataga ku lw'omukaaga kaso obawaddeko sampo mabike era mabike gennyini mpuuga era de mapuugo mwogeddeko ko ambaye tugendeko ekyomukugu bayita General Kahindo Tafiri yageze n'atugamba juke yatuuzizza omukulembeze owa poliisi IGGP n'agamba bw'ati mbadde nsaba uli ono omusajja kyagambye okumanya abasajja obwenzi kyova olaba mu parliament kondo muza life guard gwokimanyi nti nno twaberanga ali ku National Theatre nga tumanyi okudduka ali mu parliament yaba no bagayi bano bamatembe bawini bakyalimu mu parliament ng'obupiira bubeerayo kati genda yolabe ku mulembe gwa mpuuga bamuteekayo ssaawa 5 boxi 4 ziweddeyo ebyaddala kati wuno akugambye baddira obupiira bugali mpitawa ne buteeka mu toyi au parliament kati wavanga ku National Theatre bali bagayi nga bakutuma wisdom genda wali otulete tosobola kusangayo naka bamuteekayo ku ssaawa 4 bo bavuga emmotoka bati ne basindika abakumi baabwe box yonna nga bagitaddeyo n'agijjayo abo abasajja bamanyi tebalina karakita kyobola babonyabonya Bobi Wine yali alowooza kandeeteyo bano Eddi Mutwe agira asigala wano Bobi Wine yeekanga bwekanze nti ate Eddi Mutwe mutuukirivu okusinga bampuuga Eddi Mutwe akulaga mukyala we Eddi Mutwe akulaga muwala we ti wuuno mpuuga tasobola kuŋŋanya nti abaana be mukazi abasajja bavenako basajja bayendayenda dda ne badda ne wali. All right. And that's very true. Muganda wange nyongera okujjukiza bannayuganda abali ku program eno olunaku olwaleero nti kkiriza oba gaana olunaku olw'enkya tulumba Masaka. Mbadde nsaba mutambule naffe psychologically, spiritually, financially. Leero lwakune waffe mu Uganda. Wow. I didn't know. Yeah. Okay. So, nga nsaba kaye njagala akajani akajani kano kankuwe namba y'essimu ene namba y'essimu yange n'oba oyagala kubya Canada ngo oyagala kujja Canada oyagala kuyamba ki onsindika ka message nsindikira ofuna akajani kano nkuwe namba ya Julie nakandi enamba yange eri bweti 070 ana mu mwenda ana asatu mu mwenda 070 ana mu mwenda ana asatu mu mwenda kaguli ejjajjawo maama osengaawo oba gwe ku makyakero olya bulungi nnyo mubeeramu obuntu 29 mu 7 kwata akajani mu mazzi agabuguma okanywe n'ekiro okole bw'otyo ojja ssala olubuto oba omugejjo nga wenkana kazibukula emisuwa kali organic tekali mu kintu bakukolera wano mu America kagula emitwalo 15 eno packet ya Uganda kyekyo. All right. 0701 49 40 39 is my number. Yes, but ofunya direct basindike WhatsApp message. You read the message and they know. WhatsApp talk about sindika ayete musindika kati WhatsApp mujja kunzijako. Yes. In case mwabanagala okutambula naffe enamba yaffe is 772915165 to know what is taking place. Atugenda ko direct General Kahindo Tafiri yageze n'agamba nti no bannange gwe byarugaba gwe tukutuuzizza nga munama nga IGGP omupya. IGGP yaliwo IGGP Kale Kayihura yali tagusa nsonga yali nakyemalira kwegamba yali se buli kimu nga kyakola akola kike naye kakati kutuuzizza twetaaga kola ebintu ebitegerekeka toddamu okulumbagana Bobi Wine toddamu kusindika bannamagye balumbe Bobi Wine toddamu kucyankalanya entambula za Bobi Wine toddamu kucyankalanya omukulembeze omulonde His Excellency Bobi Wine tomuddamu okumucyankalanya mu buli kintu kyemulina okukola mukole ebintu ensi gyeyina okukola n'olw'ensonga eyo n'amukuta n'amugamba please kindly do not disorganize Excellency Bobi Wine. It's what you have to do kola ebintu ebitambula kaye wano wentudde wano
era tebamanyi wawe ntudde naye gotege nti ndi mu Lwera tolulaba ndulaba ndi mu Lwera wano nange nze manyi kati ninga ono yagamba let me think for this country nange ndi katebe kati ansinza ki ojjukira kye twakolanga era nga tuli mu campaign twakwatanga video awo nga titubabuulira gye tudda nawe tuli ngeri tubonyebonye n'eggwanga lino mukama yanditusasudde ebyaddala kaye omukama yanditusasudde nantuuza eno mu Lwera mu nsiko abakali bantu kuba nti nno tube tunaga bagenda kutunyweza kakati wano waliwo omukwano gwange aŋŋambye akwagala nnyo bamuyita Diazi alina garaji wano Diazi ye garaji yewe tutudde wano gye tumanyi banamunoonyako mutumidde Diazi mutumidde wano naye bali mu kulengera bali mu masimu gabe wano ebweru wano nekulagako naye babanje kabaka obalengera abasajja kabaka nabo banumba kino kigamba bannayuganda n'amala atuukibwako obuzibu olwo olutalo lutandikibwe abo bamayiga tetubakkiriza kuba mu Buganda na mu Uganda weewaawo katugende wa General Kayindo Otafiire ebintu yayogedde ng'obyogerako okinga kinoomu dokita kankugambe ekintu Kayindo Otafiire be baakuba emmundu Museveni yanoonyanga ssente by the way tuvola Kayindo Otafiire asanye ekitiibwa mu ssale Dani Museveni abantu babibuzaabuza the real baana baali ku front be bakayiira ye muganda wa Museveni Sale beba wa Katumba Wamala be Otafiire ekyo nyaga kibe kiriya tobola Museveni yayinaako kiwayi kye yakulembera mu nsiko kiki n'ekyange Sale yayina Kayiira yayina osegeera nga bitegerekeka now Otafiire akimanyi nti woba oyagala okumanya Museveni gye yava Otafiire bakimanyi omanyi Otafiire yalumbako Museveni namuga atuzeewo obugabe Museveni n'agaana kati Otafiire kyakola kye kino kye nagamba nga abantu nga nze online kankiddemu nti si buli muntu gwe mulaba nti munyankole agagawalidde mu gavumenti Otafiire agezaako kutukiza ekyo kintu nti bannange ono musajja agenda kufa yabagamba dde agenda kufa wali ekkololo ekyokubiri abamu betufuuze nabo bano si bannayuganda it is time to protect my people Otafiire ali ku safe landing of him ne gyava okola atya nti constitution ewa obuyinza buli mukulembeze wa munnabyabufuzi okukola mobilization kye yabagamba Otafiire n'abagamba no muleke omusajja atambule tekikkirizibwa bye mukola ekyokubiri nti Otafiire tasobola kukkiriza kumugaana kutambula Bulaaya n'abaana be agamba musajja gwe ojja kubanga waddadde e Tanzania oba e Rwanda yonna gye wava ffe tukyali wano kubanga ensi eribuuza mmwe Otafiire abaali abanyankole abaali abakiga what did you do Otafiire ku myaka gyatuuseko agamba kimala we have to talk the truth bw'oba okola kino no era tekikwewuunyisa nti tutuuse mu kalulu Museveni akumyewo abassi naye Otafiire oyo agenda mwekulira mu mulago kubanga Otafiire katajja kusirika amaze okulaga position era mmwe temulowooza nti ako kabadi Museveni tayagala kumuddamu naddala ng'oleeta ekintu ekiri contrary kati kambabuulire teriiyo musajja abo n'abasajja balina ebirwadde bimala singa Amerika ekeera n'egamba toddamu kutambula kitegeeza n'okugenda ettaka oba weekweka okiwulira kati Otafiire tayagala mbeera eyo n'abantu be n'abanyankola abali mu gavumenti bamugamba Otafiire tuyambe omusajja gwe gwatatya nnyo Yesu asobola okujja kuba minisita n'okukyusa batuyambe okiwulidde kati kikutegeeza nti si buli muntu ali mu gavumenti ya Museveni nti musanyufu Museveni byakola ebyokkuba n'okutta abantu kyoba olaba nti we balumbira olubiri lw'e Kasese Muhoozi yali head of operation ekyo nno kikulu kyova olaba waliwo sanctions ezigenda okujja ku Muhoozi lwakubanga mmwe temukimanyi Lweru baamutaddeko naye waliwo eyamulagira yali head of operation was Muhoozi simple kati Otafiire tayagala mbeera eyo kumutuukako n'abantu be kati ebyo bye mulaba Bobi Wine atambula
baganye TV yonna okubiraga walabye TV eraga Bobi Wine ng'atambudde tesobola biraga luli NBS yasooka nga Bobi Wine agenda kutambula ku luno tebakisobola ekyokubiri teri reedi esobola kugamba bannanga atuuse wano abantu baba basobola okukima n'emiggo ekyokusatu otafiira ali ku kye bayita safe landing nti bwe muba mukima abantu bwe mugenda okutta baabali siyinze kati waalina okuprotectinga ye ne ligase ye kubanga akimanyi abamu bagenda kudduka badde mu nsi gye baava otafiira ise Uganda ni mukiga alina okwogera mbu bwe muba mulina be mukima baabali siyinze amakulu gato yaba kyejjeemu wangi yaba kyejjeemu anti akimanyi kyova olaba nti Bobi Wine we yajja yakitegeera tosobola kulwana ne Museveni ng'abazungu bakyamwagala okola otya laga abazungu Museveni ebikyamu byakola of which Bobi Wine akiraze success yakyo eriki sanctions zirumye waliwo abakulembeze abamu n'abamagye bajjeko bebaagaana okutambula ne sente zisiba sanctions ezibulayo zigenda kujja ku Muhoozi na Museveni saawa yonna zigenda kujja mukamabule Dr. America yakoze endagaano ne Kenya 1 okwongera barracks y'amagye US Army base e Kenya ne bawa Ruto for the first time kyakoma ku guy yali president we Ghana omukulembeze okujja mu America nga bagiyita state visit Ruto yagenze Kenya ku kye bayita state visit yakikubye bino Museveni yabadde bagenda babadde nga ba visitor kulambulako ba girlfriend baabwe Ruto yagenze ku state visit na signing ebimu bya signinze US government kudira base yayo mu Kenya jongeramu ekisooka bajasi byakulwanisa naki ekibuuzo lwaki kiki beteekateekera bakimanyi nti Museveni osobola mutankuula n'atankuula abayeekera bali e Congo kati mweteekerateekera embeera and that's very true kati kubanga ekibuuzo kiri nti America bukyebeerawo ne batalisi ne bakuba Kenya ne Tanzania America teddirangako base yayo kuteeka bajasi babula mitwalo ebiri awo ekibuuzo lwaki ekikola kati era bwe yamaze osayininga America ne Ruto America kwe kuteeka sanction right now kwa Anita Amonge Oreru n'abalala yamaze kusayininga ne Ruto ne bagikkiriza okuteeka wali unlimited army n'ebyokulwanyisa n'ezitanka ekibuuzo America yetekera ki eyakushankalanya Uganda Kenya oleme kuyingira wano bw'okyankalanya Kenya anti America ebeemanyi nti ono omusajja yalangiridde nti mu myaka bwegiti ngenda kufa asobola okufa ne banna Uganda kati mukola mutya mwetegeka mutalinga embeera kyova olaba nze nsekera nnyo omuntu eyeegatta ku Museveni ng'amaze okulangirira nti mu myaka 10 agenda kufa yali korona naganze mu myaka 10 ngenda kufa naye ng'era Katonda bagambye Katonda tategeera asobola ogimu emyaka 10 ng'era yagumikiriza egyo. It's quite an impossible thing because kizibu nnyo era I'm very sure and confident bana Uganda bamanye okukitegera what is taking place around the globe. Naye nga apparently one thing I know nti nga tugenda ku point yesembe olunaku olwaleero tuwa eyabaddeko emukono ne tuwa yetugenda okulumbisa olunaku olw'enkya e Masaka gwe tukubiremu tochi otubuulire kitambula kitya tugenda tambula tutya kuba ndabadde omusajja gamubugumye kati kankubuulire abantu tebataategedde olukuŋŋaana lwa His Excellency Bobi Wine we lwabadde balwongeddeyo out of Mukono City. Ebintu bibiri kino njagala mukiwulire Bobi Wine yagambye luno lwe lukuŋŋaana olwokubiri lw'ensoso okuba mu Buganda. Do you know twakyerabira nti Bobi Wine campaign zonna nga ayagala bwa president yakubako olukuŋŋaana mu Buganda bamugaana nati ngamanye ekiddako olowooza Museveni si muntu tatya ekigenda okuba e Masaka bintu ebyo bibiri Mpuuga bamuwadde sente akole kye bayita Thanksgiving ayite bonna bafeerya ba DB Block omugenyi omukulu agali mu nkuba agenda kuba Katikkiro agende wali avume ajerege bamuloddokayi abakulembeze abatali bansa byonna abyogere
Mpuuga bamuwadde ssente asomba abavubuka bagenda okuwa emitwalo 5 abajjuze wali alage nti abantu alina bangi olunaku olw'enkya batukuba amagi amavundu batukuba omusulo ne mugambe gwa Mpuuga omutegeera bamukuba mu Mbarakaso nga ava kwenda ku Mukabendi mutugambire Mpuuga enkya tulumba naffe tujja n'ebya kati ngenda kugamba byonna Mpuuga byeyeteekateeka okukola njagala yeteekereteekera ekintu eki twamaze dde okugamba abaana bafuuti soja mu Mbarakaso mwe bateeka ekyuma mu Mpuuga bwe tujja bwe tetugenda okugjamu ekyuma kye bamuteekamu kye tugenda okugjamu ekyo kimu ogenda kulaba abantu abajja n'okwagala nga tebabaguze tebabakoze eki kubanga katumuddawa Joyce baga mulemesa ebintu kiyaliddeko akiriddeko kozi agambe musajja we aleme kutulumba enkya is going to be a turning point kyemmanyi kye bagenda okukola bagenda kuddira abantu babasombe nga Muhoozi bwe yakola babaleete which is okay ffe tetufuddeyo ku be basomba which is okay ffe tulage bannamasaka betugenda okusanga nga tetubasombye ogenda okulaba abasajja b'engulu Museveni bamweta mwatamwadda oddira abaganda mbuno bakyamwagala Museveni yatusina Museveni ne waayitawo olusu lwe lumpunyira luti nga ono wuli olusu lwa bbi no yatusina ati gwe ng'oyagala okulaba nti Museveni yasina abantu akere leero agabe mukyala wabike nti afudde ogenda kulaba ennyonyi bwe zigenda okujja Uganda nga zitise bannayuganda nga buli munnayuganda akomawo ng'akomawo kukakasa na kulya mbuzi kubadde ki gwemanyi olunaku olwo lugenda okuba kale nze Museveni n'abamuwagira ba Mpuuga ne ba Bedi Bwanika bamuwagira ensi yabwetamwa kale tukole tuti God forbid bagamba kyogera si yakireeta kati nze BBC ngenda kumubika kakati mbikira gwe muna Uganda olimba na Uganda njaganda be celebration nga bezigenda okuba njaganda be neeyisa be bagenda okwogera nga bagenda okutambula mu katikambike oba njogere nga mukazi wanga musajja kale kambike nga musajja. Ladies and gentlemen, it's just unfortunate, it's unbelievable. In Africa and East Africa, we've just received the breaking news that the so-called the dictatorship, the former president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, apparently, we've just received the news that he's no more. He can't breathe anymore. He's totally dead. But what is in Africa, Uganda, it's unbelievable. It's unbelievable. Omanyiti abantu bagenda kwogera ne TV zaabwe. Owa BBC ali bayogera ng'omuntu agenda kogwe. What did he say? I repeat. Are you serious? Abantu bagenda kwogera ne TV zaabwe nga bagayita masimu. Agambe repeat it. What did you say? Abantu bagenda kwogera ne TV zaabwe. Omuntu akera agambe nga wendi wentambula kati. Abantu bagenda kugula ticket ey'ennyonyi ne weemuyise Russia ewali olutalo kasatuuka Uganda okukakasa. Abantu, do you want to tell me to that extent? Dokita BBC n'emala ekyogera abantu bagenda kwogera ne TV zaabwe nga balinga abalalu ng'agamba owa BBC ng'agamba kwa TV gwe kiddemu ky'obise tosooka tuleeta amawulire ga weather tokoddemu ky'otugambye. Dokita kakusibule tuongerezeeko ku Saturday. Ejaddala katwongerezeko ku Saturday. Ono abadde mutabani w'omulaalo yanywa amata omutali mazzi. Kaya Wisdom, the general of his general. Ate abagala ogenda e Canada, you can contact Kaya Wisdom. Abagala ogenda e Canada for conference and different activities. Contact him. In the case of Kaya watu soru kumufuna, you can give me a call. Maybe I can so kwogera koko nawe nensindika information at the end of the day. Nechokwe kisembero ddala kiri nti enkya tugenda Masaka ate mujjuki. Don't forget that we know what we call Kabaka birthday. No, not it is, we call it Alajeran. Okati kan kachat kanalina Alajeran. Alajerani kuba Mayiga yatugamba bwati
ladies and gentlemen, ekyonyabonya omutanda eri allergy ayina empumbu eziba mu bimuli eziba mu miti kakati bwe bulwadde bumbonyabonya kakati naffe ne tugamba okuwonya omutanda waffe kigenda kuba kintu kimu tuteekeko emisinde egyo t-shirts weziri we have organized event genda kuz'omwezi nga 10 join us move with us waliwo agambye nti nowedda yeebuuza ntuddewa ndi mulwere ate Dr. Kansoke mbuuze kati Mayiga yatugamba mbu ebimuli bye bireetera allergy Kabaka lwaki nga tebabitemawo ebimuli biri waka bemuleetera allergy kati ekibuuzo ng'ani abiri okitegedde ebimuli lwaki tobisaawawo abasajja bannange batukoze ebintu bannaye anyway katusiibule gwe Dr. kanziremu ku Saturday mbaagaliza bannaye naye enkya kibe kyakabi mubeereeyo ekyo nakyo kive mu ddiiro